Nkubuzaako wasizo tya omulungi ampuliriza bali kwekumira ku Project Media TV gwe atanaba ku subscribing agenda maaso kikole mbwangu nnyo nsobole okwongerayo amawulire gaffe ag'entertainment saako n'aga sports gasange ku projectmedia.com wali amawulire amalungi ate era amanyuvu ennyo gotasanye kulabika nga muganda wange mwannyinaze ogenda maaso osibwe kyenjagadde okutegeeza ate era omanye enkya y'olunaku olwaleero kiri nti natera okulonda kugenda maaso wali e Kayunga ebintu byateredde dda abantu abasinga batuse naye kigambibwa nti ku saa 12 n'ekitundu abantu ba agents babadde bamaze okutuuka naye waliwo omwami omu gwe basanze ng'akwata mu ballot papers nga bukwatamu abantu abasinga bavuddeyo natera n'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu owa NUP avuddeyo n'akakasa n'agamba nti bino bye bintu byennyininyini ebyaliwo nga balonda abakulembeze okubwa President Yoweri Kaguta Museveni saako ne Kyagulanyi Ssentamu ko n'abalala bangi mubamanyi nga omwali Amuriat n'abalala bangi nnyo mubamanyi bulungi mbanga mubajjukira njagala okukakasa nti natera ye kyekimu kye bazeemu atera ne Kayunga mu kiseera kino wenjogerera kubanga tebagala kulabika nti natera National Unity Platform etwala ekifo ekyokumwanjo kye bakoze waliwo omwami oyo gwe basanze lubona ng'akwata mu ballot papers ne bamubuuza kacjojo ky'owebibuuzo naye nga amaaso gamukanudde ng'atunula biriroliro ng'embwa etenda enkuba bw'atyo nasobola okulabika nga talina kyasobola kuddamu mu kiseera ekyo kyennyininyini ng'amaaso gamumyuse nga akanuse anti munnange ennaku ana nabagambye ziba ziweddeko we batyo bamukutte ate era tanaba kulabika nga ayatuukiriza ani yamutumye naye byonna tujja kuba tubikutuusako wano ku Project Media TV tosanye kulabika nga natera ovaawo kubanga ebirungi bingi tugenda kuba tukubikutuusako ebigenda okubaawo eyo e Kayunga weeyongere okwakumira ku Project Media TV tovaawo gwe mulungi ampuliriza eyeekumidde wano genda maaso nga weekumidde ku Project Media TV nkutumirako gwe ayina byokola webale nnyo webale ddala naye nkyonkulalayo kyenjagala otegere nti natera ebintu ebyaliwo mu 2021 elections mu mwezi ogwa Gatonnya bigenze maaso n'okulabika nti olunaku olwaleero birabiseeko oluvannyuma lw'okulabika nti beetegekera okulonda kwa Miss Harriet saako ne Andrew Muwonge kubanga NRM ne National Unity Platform ze pate ebbiri byebibiina ebibiri ebigenze maaso n'okulabika nti bikutte ettutumu ly'amaanyi nnyo twagala kulaba ani agenda okuwangula akalulu kano tutekwa tukutusaako omuntu kiddala agenda okuwangula akalulu kano mu bwangu ddala olunaku olwaleero tosanye kulabika nga ova ku Project Media TV kubanga ebirungi ffe ababiina bingi nnyo weekumire ku Project Media TV tovaawo amawulire gaffe ag'entertainment saako n'aga sports gasange ku projectmedia.com wali amawulire amalungi ate era amanyuvu ennyo gotasanye kulabika nga osubwa muganange mwannyinaze kamala osokonyaano ku twende tw'amazzi kanzije tova ku Project Media TV weraba